bulijjo mutugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu naye kati kyembabuuza musattira ki mwabatali bulijjo mwogera bye mwogera nga you are excluding yourselves obutaba bapapeti b'abazungu naye okuvona omusajja Senator Jim Rich we yakola tweet eyo abakulu basattira. Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza oli ku Yugi Updates TV kusinziira kakati abali mutala w'amayanja mbalamusizaako nnyo sibeerabidde mwebale kujja mu comment section mwebale kusharinga mwebale kulikinga ebigenda mu maaso mu Uganda tujja tubibategeeza tubawo updates buli kimu kimanya kakati amazima okwekaza kubaawo naye gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni akazito kandibanga kagituddemu okusinziira ku bigenda mu maaso n'okuwanyisiganya wakati wa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako n'eggwanga erya US ebikulaga nti no batandise okutakulako bayina kye batakuddeko abasajja bali mu kutya okusinziira statement Minister w'ensonga z'ewabweru Minister of Internal Affairs ow'eggwanga lya Uganda ziyagenze maaso n'okwogera ng'agenda maaso n'okureplyinga ku sanctions Senator w'eggwanga erya US ziyagezaako okuba ng'alambika era nga mukambwe nnyo ng'era ng'agamba nti bino bye mukola mukimanye nti nno tubiraba era tulaba buli kigenda mu maaso n'agamba nti ku mulundi guno byawukanyeemu kubanga emabegako gavumenti y'eggwanga erya America ezeefe balinga nnyo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okubanga bamurecognizinga ng'okuba nti nno yasinze okulwanirira eddembe ly'obuntu mwano mu Africa wuuyo Somalia wuuyo Ruda badde bamukozesa nnyo as tool era nga bamweguya nga bamwetaaga kakati niwankubadde ekyo nga kiri awo bamugamba naye tukulaba byogenda mu maaso n'okukola era bino byonna ebyakalulu kubba kalulu ngeri gye yeeteeka mu buyinza babadde babiraba babimanyi bano abasajja babimanyi naye olw'okubanga bamuyinako ka favor ne ka interest ke baagala omukozesa y'ensonga lwaki munnansi gwakafiiramu odaaga okubwa emiggo kubanga balaba temunnayaayana kimala bo kwesowolayo kubanga tebaagala nnyo kweyingiriza mu nsonga za kityobola ddembe ly'abuntu balaba ziba zibalabisa naye kati munnayuganda gwalina okuvaayo kulaki okulabisa abantu bano kati okusinziira ku olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 4 waliwo posti ezize zitambula eri General Muhoozi Kayinigaba ng'agenda maaso n'okureplyinga Senator ku information gye yasindika nga alabula Muhoozi Kayinigaba nga we yakulesinze dda red line era n'amugamba leo kakumujjuutuka naye ng'entabo eva ku posti Muhoozi gye yakola nga warning eggwanga erya USA ng'agezaako digamba nti lyeriri emabega w'okubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'agenda maaso n'okulumba ambasada w'eggwanga lino William Pope n'oluvannyuma tweets zino yazisangula naye wala mu kuzisangula zaali zimaze okutambula nga zirinkinze wangi globally era eggwanga erya America Senator yavaayo n'agamba eno tegenda kubanga mmanya ya nkoko togenda kubanga oyogera bwogezi tukuleke ogende malodiratingeyo tweets gwe komando omulamba CDF omulamba w'eggwanga n'amugamba ku luno okulwesinze red line era ekisinga okweralikiza bannayuganda lwaki ne Minister w'ensonga z'ewabweru wa Uganda avuddeyo okwogera ku nsonga n'agamba bannange tugume guno omuyaga gujja kuyita nagwo tuyise emiyaga mingi nnyo lwaki bamanyi kibafunze era kibalya kisolo bajjako cooperation zebalina n'eggwanga erya America aid zizonna obuyambi badde bafuna mu security mu byenfuna mu economically health wise bisobola okukatingibwako era nga Senator ono yali muvunaanyizibwa bw'eyo ensonga era yagambye okugamba gavumenti ya Donald Trump yeetaaga okuinterveninga mu nsonga eno bamuwe buli ekibadde kikwatagana operations zonna enkolagana yaabwe n'eggwanga eya Uganda byonna bye babadde batambuza nga byetaaga obbimanya ate tebalina bye bagaanira kubanga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga eyo kati mu gye bujjako ngenda kubanga nkusomera posti Muhoozi yawandiise nga ziwandiikira Senator osooka olabe akazito ke baliko era akazito akabatuddemu nakugambye nti guguno omulundi ebintu bino biralamukko olina kitegeera nyongera okukujikiza mukwano gwange nti oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuwuliriza
nti gwagalo tweyungako nagambye kiri abukirizi wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako gwe tamanye ba subscribinga waliwo ekigambo wansi wokirira ku channel yo oba ku YouTube waliwo ekigambo subscribe ne waliwo nakadde tokerabira kakoonamu gwe mukwano gwange ali eyo mu katambi kenatera okubanga nkuteerako njagala nsooke nkutegeeze nti gwe mukwano gwange ali eyo ebintu ku luno biralamuko eggwanga erya Amerika ku luno kyeka waliwo ekitagatta waliwo ekitagatta okusinziira ku bigenda mu maaso ate wansi kasita oluzinga audience y'abantu b'okulembera manya namawanga gagenda kuvaamu kubanga gakufevalinga gagamba olina population emale kusupportinga kati Mwamuyoli Kaguta Museveni ku 10 alinako 20% eyo temala yeetaaga nga alinako 60% oba 70 of which kati Kyagulanyi yagiina tebannaba clarifyinga oba ddala bondowooza ekibasumbwa tebakakasa oba Robert Kyagulanyi Ssentamu anawa coordinatinga nabo bulungi kubanga balina personal desires ze baagala nga bo eggwanga erya Amerika ekyo olina okukitegeera soko labe ku bubaka obwo n'oluvannyuma nnakwongera bulijjo mutugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu naye kati kyembabuuza musattira ki mwabatali bulijjo mwogera bye mwogera nga you are excluding yourselves obutaba bapapeti b'abazungu naye okuva n'omusajja Senator Jim Rich we yakola tweet eyo abakulu basattira musattira ki lwaki temuyimirira ku kigambo kya mutamivu wamu lwaki temubiyimirirako labono ambassador wa Uganda to the UN bali eyo bali mu kwetema maganzi akasinza okunyumira wali eri awasemba we yagambidde nti nabina bijja kumala bigwe we have weathered so many storms tuyise mu muyaga mungi kitegeeza naguno kujja kuyita namwe mwakiriza nti omutamivu yabasinkulidde omuyaga abatali bapapeti b'abazungu mwandiyimiridde ku kigambo kyammwe Uganda is very rich esobola okuyimirirawo awatali bazungu era mwe temuli bapapeti Bobi Wine ye papeti musattira kikyembabuuza oyo omwana oyo bw'ataave ku bwenge esaawa eno ali mu process agezaako okwanguya amagenda ga kitaawe bwibanga bibadde bikeereyekeereyeemu abitaddemu kye bayita bisura taata ayanguwemu okusibamu obubwagende ekintu kyonna kati kamba buli ekintu kimu temwewuunya okulaba nga Museveni akedde ku makya mutabani we namukolako lishafu namujja ku bwa CDF kubanga anything that threatens entebe gye yabba tasaagamu tagezesa yasinga okutya oyo gola mutiitiizi kati temwewuunya okulaba nga akoze eki ng'akedde ku makya nga kitabani kyakikoze eki akijje ku bwa CDF ng'akitadde ewalala okugezaako okukola damage control nze mbabuulira naye nga kyemamba gamba ebigambo bino abasajja babadde babalaba nga omwana atakula wana atakula wali nga baagala atakuleyo olutakula olunaabawo ensonga akaseera ne bwe kanaatambula katya abo kasita batandika ensonga kasita bamala okusongamu olugalo oti mukwa towona mugende mumunoonyerezeko yo Jim Rich mulabe influence ye ate is sleeping on the good side of Donald Trump on the good side of Donald Trump ate Trump ebyo byayagala kati ojja kakasa amugira mubugiza ati nti owaayi ojja kuwulire bebavuba musaaga omwana yatakudde yakatakula wana atakula wali twiti osangula zaaki oba oli musajja nnyo oba toli wajjeno wa biyenje twiti osangula zaaki twagala omegganeko ne bebayita abasajja va ku bino byolumba abakazi abali twagala olumbe ku basajja abali mu weight tukakase nti ono jeno ddala akaluba eggodo si kubeeraawo ng'oli jeno wa biyenje onyenya banafu twagala onyenye ku bebayita abasajja twiti tozisangula why do you apologize nga nange tikitoka namba lujega sisobola kukola post nenjijjayo sijijjayo nsigala nyimiridde ku kigambo kyange ne ngamba ayina kyayagala okunkola kinkole kubanga mpulira nange wendi neewulira eryanyi kati nawe yeewulira eryanyi ayina emmundu azikulembera zonna twite ejjayo zaaki why do you apologize abakulu basattira ekyo ekyana ekyo bagenda kukeera ku makya nga taata waakyo akijje ku bwagundi ku bwa CDF nzembabu just watch the space because I know Museveni kukikwatagana n'entebe gye yabba tagezesa
tasaagamu yabimanyi nze mbabuulidde. Yes, gye buvuddeko emabegaawo ebadde byogerwa ku social media nga tuli mu biseera bya campaign, awo Kyagulanyi be bamu bakolaganamu ne Museveni. Bwe bamala Kyagulanyi akwatagana n'abazungu, balina bye baagala, akwatagana nabo. Kaakati bw'otunuulira ebigenda mu maaso, gavumenti z'abazungu zongera okuboggoza ku ddoboozi nga zirisindika mu ggwanga erya Uganda nti buli kimu kye tukola tubalaba era tubatunuulizza amaaso. Mugere mu maaso n'okutiisatiisa ebyokwerinda byaffe, mu kulyetingawo insecurity kw'embase yaffe, naye kye mulina omumanya naffe tukola ki? Tubatunuulira. Entabwe eva ku Robert Kyagulanyi Ssentamu campaign Oluwaggwa World, gavumenti yali emanyi nti emutadde mu home arrest. Kibataamanya nti Kyagulanyi yali yamaze dda okufuluka, era mu kufulukwa kwe n'atandika okuba nga ayigibwa buseenene, awenjebwa buseenene. Teri yali amanyi mayitire ge, wabula akaseera ng'ensi yennyamidde eggwanga nga linaatera obutabanguka. Tetumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yali abala, kubanga yali ayina, abamu bagamba yali ayina okukuumira eggwanga lino mu bulumi, bamunoonye nga tebamulaba, batandike okwakyuzinga security agencies mu ggwanga erya Uganda, mu gavumenti ya Uganda, nga babanja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leeta si kye yali ayagala, era simanyi kye yali abaza. Alabiddwako enfunda nnyingi ng'ali mu cameras ng'agezaako okulaga eggwanga nti ali live and kicking, era agenda maaso n'okucommunicatinga n'okola interview n'amawanga ag'ebunaayira. Basobole okuba nga bamala nakyemalira ono amababba agamwewanisa ng'omukadde yeegolola gy'oba nti anaawanvuwa, era ng'agamba nti ono kyafuzeeko kimala, emyaka 4 gy'afuze tetulabawo njawulo, awummuleko entebe agikwasa emiyigi emito tugitwale mu maaso. Ye y'ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kisingira ddala omuluma. Agamba ate ng'ovudde ne ku ebyo akalulu kano tekaali free and fair, olw'ensonga nti nno minisitule zonna zonna ezaali zivunaanyizibwa ku exercise eno Mwami Yoweri Kaguta Museveni ziri in favor of him, yazironda. Minister eya Electoral Commission yagironda chairman waayo, n'akakiiko konna akatuula kukalangirira ebivudde mu kulonda n'ababala birondebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kitegeeza ki? Ministry nesigadde teri independent ku lwalo, esigala ekolera gavumenti. Kati bwe tudde eri omulamuzi, era Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalonda omulamuzi agenda omulayiza, oba byamulayizaako bifo oba bituufu, ekyo kye njagala omanye. Kakati ng'ovudde ku ekyo, Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeegumbidde nnyo omuze, yeegulidde omuze ogw'okukozesa security agencies okutiisatiisa bannansi okusobola okulaba nga akukumba obululu oba ne bannansi obutabanja buwanguzi bwabwe. Kati nga wewakirabye mu mwaka guno bamemba ba parliament bangi abadde balina okudda mu parliament nga tebasobodde kudda nga bawanduddwamu intentionally. Nagamba ensonga yali nti gavumenti yali eteekateeka okuyingiza Muhoozi Kainerugaba mu parliament. Kati ng'erina osooka okugyamu abasajja ab'envavu abalemerako baleme okufuukira Muhoozi Kainerugaba akayinja mu ngato mu parliament y'eggwanga. Oba akantu kategedde kati kikwewuunyisa, wabula newankubadde bavuddeyo nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamunoonya, tebalina kye bamwetaaza. Naye njagala nkutegeeze ebisajja bakyasudde emisanvu mu kkubo, bakyagenda mu maaso n'okuloketinga amagye ku residence ze mu maka ge. Kati omuntu gw'onoonya waaki oba omukugira n'ekkubo lyayitamu otuuka mu maka ge? Lwaki oba omuwenja buseenene? Bamuwenjeza ku ttale, bamuwenjeza mu kibuga. Kati ekyo njagala okulaga. Wabula seneta mu kuwandiika ng'agamba nti kuno wagalinnya gye gava wakuli osinze red line, tugenda kubaako ne kye tukola, buli kimu kigenda kuba nga kitunuulira, obuyambi bwonna tubadde tubawa. Muhoozi Kainerugaba teyasoose kuddamu, basoose ne bawuniikiriza. Nagamba eggwanga nga America werigezaako okusanctioninga omuntu omu ene government officer mu ggwanga lya Uganda ne bamuwa sanctioninga, tekitegeeza nti no ggwanga lya America lyokka bamutuuzizaako akazito, wabula n'amawanga America gonna geekolagana nago baba bamutuuzizaako akazito. Nti singa omuntu ono alabikibwako mu mawanga ago bakumukwata bamuweereze mu ggwanga erya America, awere nembe n'emisango gye naba bamutaddeko. Kino tekiriiko nti out of your jurisdictions International Criminal Court eba egenda kutuula batandika okuwozesa akana n'akataano.
kati senate eno oluvannyuma lw'okutiisatiisa eggwanga lya Uganda era abadde basula tebuuki babadde basula bakukkulima ng'enkoko eweereddwa amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde nga bagamba mmwe abaffe mutandika mutyo tuteekako envumbo wee mutyo nga tubadde tukolagana kuva mabega bbanga ddene sinyaga ku luno omulundi tubala tubadde tetulaba twekkaanya bye mukola bye mulimbalimba nti mulina demokulasiya taliimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatakoze gavumenti eno agirabisizza to the maximum extent nti batandise okubanga ne babikkirira abasajja balaba kibatuulamu kibalya kati ate eggwanga eri Amerika nga ddyo tulimanyi erirwanirira lyagala nnyo okwetwalira mu kiki ekyo nti lyo lirwanirira ddembe ly'abuntu era amawanga agasinga ge balumbye ge bokipayinze ensonga emu gye beekwasa mukyoboola eddembe ly'obuntu ensonga lwaki Burkina Faso baalemwa baanoonyayo pointi ekubisa Ibrahim Traoré yabula yagaana okitegeera kati baba balina okugiramu eyo ango era ne baali batandise ogimutunuzaamu ne balaba nga tebalina bye bamukwatira kati mwami Yoweri Kaguta Museveni ebyo biriko n'obujulizi olowooza ensonga zinaggwerawa muhoozi bukyanga byogerwa leero breaking silent mukutu gwe ogwa Twitter wakoze okutwitinga ng'agamba wati I may have strong difference with senator in the United States but I can never have differences with the King Empire, His Majesty Charles Fili. He is my king too. Ng'agamba nyinza okuba nga nnyina ebintu eby'enjawulo ku senator wa America ategeeza Jim Risch but agamba naye nyina kwegamba ebyenjawulo eri King Empire ow'ekitiibwa Charles owokusatu era ng'agamba naye kabaka we era n'amugamba wuliriza na bino senator, my name is not commander, my name is General Muhoozi Kainerugaba. Era n'abuuza what red line have I crossed according to you? You can re-evaluate whatever you want as far as our cooperation is concerned, but you will never remain and degrade us. You will never make us your slave. Amugamba nti erinnya lyange sinze komanda, ekyo seneta osaanidde okimanyi kubanga seneta buli wabadde ayogera statement akozesaamu komanda Kainerugaba. Amugamba erinnya lyange sinze komanda, erinnya lyange nze General Muhoozi Kainerugaba, ebitiibwa byonna bimaleeyo. Era ombulye n'okumbulira kalayini kyakamyufu ke nakuloosinze ke nasusse okusinziira ku ggwe. Amugamba musobola okugyawo byonna byonna bye mwagala naye kasita temuggyaawo nkolagana yaffe nga wekyetaagisa. Era nga ye agamba seneta abasaanidde bakimanyi tebagenda batwala nga baddu kutandika bakozesa nga baddu. Ekyo tekiribaawo, ebadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. You will never make us your slaves. Era nze sirina red line gye nakuloosinze, siraba kyonnanga onnanga bwemage. Kati mu bigambo bino ebyamakulu ebimu byennokoddeyo lwaki General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayanukula, badde alina okukola statement eno ng'abalinga basindika message nti byonna bye mwagala otukolako mubitukoleko, mututeekeko envumbo, mu transactioning nga bye mwagala, naye enkolagana yaffe nga weebadde ekolagana nga mutuwa obuyambi eyo kasita tevaawo tulina buzibu kubanga bakimanyi enkulaakulana y'eggwanga bafuna ssente nnyingi mu aids zino, mu byambulamu, mu byenjigiriza, mu bya security, mu byokwerinda. Amerika ebadde eteekamu omukono gw'amaanyi nnyo ku ssente zebadde esindika mu ggwanga erya Uganda. Kati ensonga lwaki olaba ba generals balina okufightinga ku nsonga eno, era kibolaba ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ewabweru wa internal affairs wano mu Uganda yavudde nagaba nange mugume. Tulabye omuyaga ogusinga na guno ne guyita, nena kino tujja kiyita bakimanyi nti kati akawogo katandise okwerooba kagizeemu obusitako. Kyagulanyi atandise obbalabisa era tujjukira bulungi badde bavunaana abamu ku balooya ku bannamateeka mu ggwanga erya US
Gavumenti ya Uganda yagambye nti nno abo tebageza ne basala kigere mu ggwanga lyaffe era basalira ekigere bwe bati bakwatibwa tugenda basiba tubataddeko emisango egy'okubanga battattana ekitiibwa kyaffe nga Uganda bagenda maaso n'okutta enkolagana yaffe n'amawanga amalala bagenda maaso n'okuttattana enkulaakulanya kubanga etwa tetufuna buyambi kuva mu Amerika kitegeeza enkulaakulana ya Uganda egenda kuba esoobasooba era nga mugamba bakolaganye ne media houses okubanga battattana erinnya lyaffe nga Uganda nga bagenda baspreading olugambo olutaliiyo jjukira entabwe eva kuba kalulu akaakubwa ne kabbibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ensi eraba kati era nga bagamba obuwanguzi tebulina kuba ku saidi yaabwe bwa muntu mulala wabula ekyaleese kalunywamywera bannayuganda tebeekalakaasiza tebaprotestinze Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagenze mu kkooti kati kino kiba kiyennyamira kiba kikulagira ddala ekifaananyi nti Uganda terina buyambi ne judiciaries tezikola tebalina ebalina kujja buyambi tebuliiwo kakati nno yino ensonga esinza otteeka gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenkego omukwano gwange ali eyampuliriza sanctions babagambye zikyajja oba muzisuubira mu Amerika ne mawanga ge tukolagana nago temugenda kubanga mulinnyayo ekigere tujja kumanya nti ye w'olinnyawo ekigere wooti wetukubakira paka mu International Criminal Court kati ate ne Uganda egamba yawooninze Robert Amsterdam sako ne Smith nti bano we basinze okubanga battattana ekitiibwa kyaffe baspendinga olugambo lungi nnyo wabula kitugenda okukola ffe ngaffe wano mu ggwanga erya Uganda naffe tubataddeko envumbo naffe tebageza ne balinnya ekigere kyabwe mu Uganda yugira nti nno ono Amsterdam ye yagamira okugamba nti yeta regarding amuhoozi nga komanda talabawo bwa komanda bwaliko tamulaba nga CDF Chief of Defence Force ekyo kyo takirabirako ddala kakati ensonga neerabika nga erinnye enkandaggo naye nga oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza mbaagala nnyo kyenkusaba kintu kimu kusheyalinga kutambuza video kyokka kyenkwagalako information eno esobola okutambula esobola okugwa mu matu ga bannayuganda esobola okwerwanirirako ngaffe kati media ze twasigaze okubanga tulwanira eddembe ly'obuntu gwe muganda wange ali ebweru obuuza toyagala kudda kwa boobe naye ensonga kyekulemesezza kitegeeza tulina kukolera wamu obukuye nkiwa muganda wange oyagala okudda okwa boobe naye kyekikulemesezza okudda nze naawe fe abakimanyi kitegeeza olina osheyalinga eno video tulina okukolera wamu obukuyege okusobola okulaba nga twebbulula okusobola nga tuddizibwa eddembe lyaffe nga bannayuganda amawulire gempulidde olunaku lwala ku makya mutabani wa Gaddafi kitegeeza aggiddwa mu bulamu bw'ensi eno kyekyo kituukawo omukulembeze singa abantu bakuvaamu so temwewuunya ne wano nga bitunuddeko weebityo